Ndi wanakulana sana kataliwa okensanzero ni awali katuleo nyangabo ewedde so nyangabo tubiraso nakera kabalole ne tumalirize efootball city enega mne mutyambasa bafuze kwata kusharingirako sharinga live eno esobola okutambula wa wansi twagabe nyangabo ewedde twolekera kabalole after kabalole ate bali mu kusomba abantu zempisa mu kyenjojo siitidde eri mu ttaka zenayiseewo direct naye nga abantu bali mu kubasomba nga babajja mu byalo babatisse mu baasi babatisse mu mmotoka eziringa eza poliisi zino ziwendi nkusiba So, ladies and gentlemen, right now we are in Bunyangabo, but as you can see, every day the campaign gets more militarized. We left Kampala at 3 a.m.
We drove for 10 hours before getting to the first stopover to address our people. When we reached Kyenjojo, the road was blocked by the military. They said Museveni was going to campaign in Kyenjojo, therefore we are not supposed to use the road. They diverted us to another area, a dusty road that took us 3.5 hours. But even when we reached closer to our first rally, again they blocked us and diverted us. As you can see right now, there is heavy deployment of the military. Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, has kept silent about this. Our people continue to be brutalized, to be intimidated. Our supporters are blocked from coming to listen to our message. So now, we don't understand, is this an election or a military operation? The chairperson of the Electoral Commission has refused to give answers. The police is silent about the brutality and the constant blockage of the roads. So I continuously call upon the people of Uganda, reminding you that at the end of the day, you are the answer. At the end of the day, it is going to be you to change this nonsense. Therefore, we are leading you, but the power is with you. I thank you. Maybe Utoro wa Utoro, Mr. President. Utoro rangi kuzibati zinaweza sawa. Mr. President. Banange tuli wano Bunyangabo. Nengabo mulaba embeera bweri twasimbudde Kampala saa 9 ogw'ekiro. Naye twatuuse Ekyenjojo ng'obudde bukyali. Nga bukyalina ku makya naye lwasanze ku baligadde ng'amagye gagamba Museveni agenda campaigning Ekyenjojo. Therefore nze nga candidate sikkirizibwa bakozesa kkubo eryo wadde bakandidate abalala baadde balikozesa. Ne batudivati nga twadde tuzaayidde kikantono okutuuka ne badivati nga nekitwalira essaawa 3:30. Naye ate ne bwe twatuuse ku rally yaffe esooka era twasanzeewo poliisi n'amagye nga bagaddewo ekkubo. Ne batudivati nga ne twetoloola okutuuka ku stopover gye tuvaako. Kakati mulaba buli wamu bajuzaawo poliisi n'amagye batiisatiisa abantu bakutte emiggo bagaana abantu okujja otuwuliriza. Otunula abawagizi baffe bonna beesudde ebbanga batya okujja okusembera gye tuli kubanga amagye gabakuba poliisi bakuba tiyagaasi. Kyetuvumirira Mr. Byabakama asirise abapoliisi tebannyonnyola lwaki amagye gakola bino ebintu neera ffena tumanyi nti bino babikola okugezaako okukakanya amaanyi g'abantu, okugezaako okutangira abawagizi baffe okujja okulaga obuwagizi asobole okufuna kyekwasa okunyaga obululu. Maliriza ng'era mbagamba bannayuganda nti obuyinza buli mu mikono gyammwe, enkyukakyuka eri mu mikono gyammwe, ffe tusobola okubakulembera. Bano bakandidates baffe manyi mugenda balonda era nsaba mubalonde kubanga bonna bali ku umbrella. Naye oluvannyuma lwa byonna mwe bannayuganda, you are the answer to this chronic problem. I thank you. And now we proceed to Kabarole. People power! 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 People power! People power! Manya n'endoboozi yefudde bwana bwawo poliisi n'amagye.
poliisi n'amagye gakedde okusalako disitulikiti eya Kabalole okugezako okutiisatiisa abantu. Olwaleero Museveni nga pulezidenti bw'agambye ali Kyenjojo, naye Kyenjojo nze mpiseewo nga bali mu kusomba abantu. Emmotoka nga ziva eno gye tulaga nga babajja eno Fort nga babatwala eri. Era nze bu vidiyo bumu mbukutu ne mbuteekayo ne mbupositingako, naye ng'amagye ebinene byetoolodde wonna wonna wonna. Waliwo ekkubo eddala eribadde lituuse omukulembeze amangu ng'oggyeko liri eri eddala lyayiseemu yagondedde amateeka. Mwana gwe payipu y'olwaleero n'aba tukooye tubonyeebonye nnyo nga bwe tutuuka babagamba ate wano nedda, ate wano muddeeyo, ate wano okwetoloola kubadde kungi nnyo 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 olunaku olwaleero. Naye yennyini awulira amukooye abanesenga bannayuganda mumanyi kintu kye muyina bannange. Mamugulu pulezidenti alina buli kintu kyonna kyonna omuntu kyeyeetaaga okuwulira nti obulamu butambula nga bwe yabubala. Nga buli muntu agamba kati obulamu butambula nga bwe nabubala. Naye omusajja alwana kati obudde buno omutunuulirano ga ne bannange kati balaba kati bagenda kuggala walala basibewo. Kati bakka bagenda kuggala bamale basibewo. Embeera gye tuyitamu esayidi eno bannange tebannungi. Tuyita mu kusomozi, batuyita mbigo, tuyita mu nsozi. Ewandibadde we muyitira essaawa emu omusajja yaba bavuga okugenda ssaawa 2-3. Tutuuse Kyenjojo nga tunatera okuyingira Kyenjojo essaawa ziri nnya ez'okumakya eKyenjojo. Nga tutuusa nga tunatera okuyingira bwe tuti Kyenjojo ne basibawo. Abasajja basibyewo ebimotoka. Omusajja twagezezaako okwogera ebbanga nno eritambulira ddala ng'ayogera. Bannange ebikimu kigenda kugira nange ndi eno olwaleero. Poliisi yali awo kusaawa nga nnya Anitamugi n'ayita n'emmotoka zirenga 10. Era ne baggulawo kasayidi kamu Anitamugi n'ayitawo ne baddamu ne bazaawo ebimotoka byabwe ffe ne batukwatira ebweru. Okitegeera nga bamusindika eri ewala. Kirizaako bwe batuuka mu tawuni ng'abantu bakuba kibooko abali mu tawuni. Kati omuntu agenda okutuuka ku venue ng'abantu babakwatidde buli kasonda kwe bafulukukamu wabula tebamugamba awo wewali venue gy'olina okubako. Ebintu kyenkana kyokubako oba ebyabagamba oba tokkiriza bintu bino kubeerayo. Omuntu agenda okuyita mu bantu be oba okutambula n'abantu kimenya amateeka mubijjeewo. Okusinga okumubonyaabonya banange mumubonyaabonya okubira abawagizi be ng'awulira alaba omanya ettoti egyoba omuwadde. Kizza okulaba nga bakubira abawagizi abatambula naawe ababoodaboda bootakulidde mafuta bootawadde muceere bootawadde wadde omutwalo nti ogoberera ogamba nga kya pulezidenti ng'eyitawo n'emmotoka 3 eyo nekibuli yafe ey'amawulire eye n'eyitawo eyayisi n'eyitawo abakugamba. Okubeera ku disitulikiti emu oba oluguudo lwe lumu
yasabye ekifo ne bakimuwa. Lwaki ate bw'aba atuuse ewana abalaale mugenda ne mukakkana ku byuma ne mubimenyamenya ne mukuba abawagizi ababeerawo fene ne muzikyusa mu mazima n'abwenkanya nga nammwe mugamba nti nno tuli mu peaceful demonstration. Lwaki temumuleka aba nga mulaba nti no bino bimenya mugyewo ebyokulonda n'ebibiina byennyini nabyo mubigyewo. Gambe nti n'ebibiina tukoze ki? N'ebibiina tubigyewo. Tewaliwo bibiina ngenda kufuga paka lwendifa n'omwana wange afuge paka lwalifa. Abannayuganda lwe balimanya nti no balina okwenunula nga bo bennyini. Okusinga ogamba muno waliwo ebibiina, tulina enkola eya demokrasi, tugenda kufuga mu demokrasi. Naye ate nga taliiwo ng'oyogera mwogere mutulugunya Kyagulanyi n'empulya nga amazima ga Katonda mufa. Mutulugunya banenenda ebiraddala nga musajja ayita mutiya gaasi wadde nga nange mwempita niyinza kukwendaba ng'atulugunyizibwa mpuliranga nga nange nonzinyirire mu kufeesa naye nga mulaba omusajja atoba kulaba ng'akyusa Uganda. Bw'omulaba omusajja atoba okukyusa Uganda naye ng'ayina bugolofu, ayina ebyobugagga muntu byanoonya, ayina amamotoka gayagala okuvuga mu nsi, ayina biiki omuntu gyagala nti yongenda kusula omuliro. Kati ne bano bagenda bakuba mutiyaga si bali basatu. Oba nga mugamba nti no tulina demokrasi mu ggwanga, tulina okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Muleke Kyagulanyi akole ebintu biri simple. Wano wenyininyini wempitirawo ne neebaza omwami Moses Ali. Banenze Moses Ali wa NRM. Moses Ali yakolera ekitundu kye. Moses Ali yabagamba temugeza ne mukwata ku Kyagulanyi nga zze wange. Nkiddamu yabagamba temugeza ne mumukwatako temukuba abantu bange, mumuleka akole byakola tambulanga. Twagikola tetwavaayo. Ani yabagambako tufe Mwagimanyi baatukuba. Mwagimanyi tewali yatukuba, Mwagimanyi tewali yatusooza, Mwagimanyi teriyo yatuyira tiyagasa. Twakola ebintu byaffe abantu ne batuwerekera Mwagimanyi mwabalaba mu bungi. Batuwerekera mu bulungi ne batuwerekera ne batufulumya Mwagimanyi mu bulungi. Eyo yonna oda ya Moses Ali ogwemulaba oba NRM omukadde oyo. Okitegeera? Oda ya Moses Ali yabagamba temumukwatako. Mumuleke akole ebintu bye. Abantu agenda kubalekawo ng'amaze okwogera. Ate yagenda nabo, twagenda nabo. Tetwabalekayo Mwagimanyi. Kitegeeza mumuleke akole ebintu bye, aweeyo manifesto ye eri abantu. Abantu bagitegeere, abantu bagiwulire, atambule agende. Njeyo mukono. Loni njeyo mukono. Loni njeyo mukono guno gw'empira. Okwogera agende kutambula agende tagenda kwetikka abantu bo. Mumuleke aweeyo manifesto ye zajjaze okubagamba, zazze okubannyonnyola, mubeere nga bagiwulira. Naawe jangu oyogere ebibyo wadembe okusalawo naga ne bwati Kyagulanyi yagambye bwenzaala ngenda salira bwereere, mubeere ngambye omwana agenda somera bwereere. Museveni agambye atya? Wadembe okwata mu manifesto zammwe mwenna n'alonda ku nga tobakubye. Mulimu n'omuntu tagenda kwagala wabula omuwa bukyayi. Omuwa bulungi kiringa nga mukazi kumufumbiranga ku miggo. Omukazi afumbira ku miggo mulibojja bwe kino omubalula tagenda kwagala. Ayinza okufumbawo olw'abaana akanfumbewo olw'abaana
atwala Kampala azze kubawa manifesto ye gy'ayina gy'ategekedde Uganda empya singa Mukama abaayisizaamu olunaku lw'enkya naye muwanguzi wa Uganda yagenda kubagamba atabulagende lwaki abantu b'ekitundu oliko bakuba ya gaasi lwaki abantu b'ekitundu oliko bakonye lwaki abantu b'ekitundu oliko obasi kusuku kyoba ojja okutuuka kweresi okulaba omwana wa boda agoberedde kyagwe n'omukoona okulaba abaana abali kulaale wano abayimiridde ebbali w'okkubo kyasi okumulabako eddakiika ziba 5 bwe ziti naye mu ddakiika ezo 5 manyi obulumi bwoleka ku bantu n'oba abakubalira tebagamba eddakiika 5 olumu teziwewa just ayitawo bwiti 1 minute 1 minute emumala okuyitawo agenda lwaki bakupatiya gaasi lwaki bakubamu amasasi lwaki bakubamu biraba buleti lwaki bakubamu bomusawunzi oyiri nayona olaga nti kwatidde omusajja waye aba alina fulaaga abantu be baba nabo babeera na fulaaga just kugiwuuba mu ngalo kwate gwe munange olukuba gwe munange gwe nanyini buyinza gwe nanyini gwanga gwali kulembedde tutandika okuba tukukuna kyonna kyonna kireetera bannayuganda okukyawa ekino kiza bannayuganda kunyiigira nsonga kyeyabadde ebi abantu nsonga kyeyabatuusa okuba omwana tiyagaza okubalukira ku mubiri okumuwiriza kati tetwavudde awo yabadde yamazeewo essaawa 5 yatuusewo essaawa zabadde 10 essaawa 12 yabadde avaawo just essaawa 2 newaleso oyina baliwo boomenye waliwo bogeziyagasi bali mu ddwaliro waliwo abazirisa kanisa waliwo bezulumiza essaawa zabadde 2 bweziti naye obulamu bw'abannakawa wabulesa otya just 2 hours obulamu bw'abannakawa wabulesa otya wabawadde kwagala wabawadde ki mwana muzeeyi kyusaamu egweno jja mu disitulikiti nga tagenda gisulamu ne bwaba gisuzemu aba amazeraale abangi maze gwe noba okola ki aba bimaze okitegeera mwana okulonda kubeereku amazima n'abwenkanya oba olaba nga tekuliyo yimiriza ne kampeyini omugambe nazo nzijjeewo kati munnayuganda yeesalirewo kikyayagala okusinga okutwala n'omugamba ekyogenda 40 ate gwogenda kubeera kyenjojo lyekkubo lyerimu lyagenda okuyitamu erimutwale 40 nawe lyeri kutwala ekyenjojo ogenda mugaana okuyita ekyenjojo olw'okuba gwe mukulu wooli era ku makya ogambe byabakama nzigyewo bikampeyini byabakama okulonda nkugyewo kuzinza enfuga munnayuganda yeesalirewo kikyayagala akkiriza ofuge okufaako n'abazzukulu bajje bafuge oba munnayuganda anyiiga neyeekolerawo kyalo oyagala nkwe akatangaala kakali wansi kwata wansiwo omugambe byabakama ziraale zonna zonna zijjeewo zebyokulonda bivuddemu sibyagala olagambira okuba ebyo bibiina biveewo sina kibiina kyentagala kyabyabufuzi uganda yeesalirewo kkiriza atakkiriza okusinga okuteeka omwana wa banno okusinga okuteeka ng'omuto kyalinga ng'omuto kyalinga natuka n'okufuna embooko ng'omwana omuto omusajja mukulu yeekolera sente ze omugagga atali mwavu buli kimu ekigwanidde akirina naye n'otuuka omukuwanga akoomwana naye abasajjamu abayambidde efensene egenda kukyuka uganda egenda kukyuka uganda egenda kukyuka obulamu bwammwe temukkiriza nti uganda
Musango Lago ani eyali akulira ekiweebwete ekyo ajje ekyo bali kutuli ne mukirowooza abagambe lunali nyingira kulwani yali akulidde ekigundi eyo Franka tumwebazi Franka tumwiki abagambe mwagala jima ekyo mukirootako tikyakumenya ginafu oba temukirowooza okulamu omulimu kutucalinga butucaliivu batiyagasi kane abaana balaba naffe nekukula bwekutu era nga agazimagamye nakkiriza nagamba naye nagamba nja kulwanirira eggwanga Uganda paka ngali kusukundi kugambye omutunuulira bwoti n'omulaba bansi ngaafa nogamba pulezidenti atugenda kumuwangula naye nga naawe olaba amenyesi kati ye wamenyekedde olwo kati mwe bakaddeyideyibe abakola mumenyesi kyenkanawa nga ffe tuli mu kufeesa tufeesa tayagala naye nga bambi tweyagala
ate bayina emundu mpya uniform mpya buli kimu kyonna kipya